Samuel Nuwamanya wa myaka 34 nga mutuuze w'ekirinda mu ggombolola y'e Wachato mu disitulikiti y'e Nakaseke. Ono wetumutuukiddeko ng'apooca n'ebiwundu by'emisumaali egyamukubwa mu mutwe ne mu mugongo. Waliwo ebifaananyi byatulazeeko ng'emisumaali egyamukubwa tebannaba kugimuggyamu mu mutwe ne mu mugongo. Nuwamanya alumiriza omusirikale w'eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga li Special Forces Command oba SFC ayitibwa Medad Besigye okumutuusa ku kino. Wano ku mutwe n'akuba wano omusumaali paka eno ku mutwe mugulaba n'omulala wane n'ogulaba. Ono agamba okutuusibwa ku kino yali Ssekukkulu nga bava kucakalako ne banne kati baali badda awaka mbunga ekkubo lye bakozesa liyita mu faamu eno gye yali akuuma kwe kumukwata ne bamutuusa ku kino. Ajja n'abavubuka abali bakola mu faamu emu kuba tuli baneiba naye ate mu faamu emu batuuka mu faamu eyo ne baneekyusiza ne batandika okunkuba ekutandikira n'agamba mulekerawo kati katubukoleko bulungi. Ne basooka ne baddayo ne bamala eddakiika nga 2 ne baleeta emisumaali n'ennyondo n'atandika n'antuulako ku lubuto wano ku nga bamaze okumutuusa ku kino baamuwalula ne babako ekifo ekimu we baamusuula bazira kisa we baamujja okumuddusa mu ddwaliro. We akubamu omusumaali kati bagenda okuteekamu omulala ogwokusatu. Omukazi we yennyini yali alina n'omwana amugamba ne bambi omusajja lwaki tomusonyiwa kwe kunsonyiwa n'agamba musumulule mwerekere mufulumye faamu. Olw'okuba bamutuusako obulabe yali abamanyi yaddukira mu mbuga z'amateeka era abamu ku bo ne bakwatibwa newankubadde ng'ate bayimbulwa oluvannyuma. Ze n'abakozi be bennyini ate abamu baali babakwata ne lwakuba nali nkyali mulwadde ne babata. Ye Besigye gwalumiriza okukulira okumutulugunya yasooka n'adduka okumala akabanga kyokka oluvannyuma yakwatibwa. Enyambyeko ne bamukwata kati ali munda naye ate kati abasirikale banne banoonya bandi baagala kunzita kunjija kujjako obujulizi. Kyokka okuva lwe baakwata Besigye waliwo abantu abazze nga bamutambulirako nga bamutiisatiisa okumutuusaako obulabe nga ne mu kaseera kano amaka ge yagaddukamu. Babugenda n'ewaka kati ndi ku bwangwanguzi. Kati ayagala ab'ebyokwerinda baveeyo bayingire mu nsonga ze asobole okufuna obwenkanya. Amateeka galamule, amateeka gakole, sina sente za kuweza nabo. Adumira abasirikale ba SFC Jimmy Omara ategeezezza ng'omusirikale waabwe bwe yakwatibwa ku misango gino era nabo balinze amateeka gamulamule. Crimes he committed was purely out of his own making. He was not on deployment. He was on his own errands. Let the law takes its course. We have no role over whatever happened, and we shall all be glad to receive the verdict of the court. Kati ekirindiriddwa ye Besigye okutwalibwa mu kkooti asobole okuwera ennemba n'emisango egimuvunaanibwa. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.